Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nago nga si malungi oluvannyuma lwa poliisi mu kibuga Mityana bweti yagenze maaso n'okubanga eddamu okukola ebintu bye badde ng'ekola. Omukyala amanyiddwa nga Nalubega Fausta Bitano ono nga munnakibiina ekya National Unity Platform era nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira Mityana District era nga yajjayokko n'empapula era yatwalayo empapula ze eri akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati we twogerera olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 mwezi gwa musanvu omwaka 2025 omukyalo ono engeri gy'ali nti yeegwanyiza ekifo kino ate nga nzaalwa y'Emityana abadde agenda kubanga asisinkanako abamu ku mikwano gye abawagizi be n'abantu be mu kibuga Mityana era nga kigambibwa nti abadde agenda basisinkana ku kisaawe eky'okugombolola we Mityana bamanyiwo kakasa mutegeerawo bulungi. Kakati poliisi bwerabye nga abantu bayinza okuba abangi, abantu bayinza okubeera nga ate tebajja kusobola kuba controllinga, poliisi negamba tewali nsonga gye tusobola kukuwa wabula olukuŋŋaana lwo n'abawagizi bo oba n'abantu bo bwe tutyo tululinnyeemu tetugenda kulukkiriza kubeera nga lubeerawo. Mukutu gwa Red Zone TV bawatana bakubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli twataddeyo ate n'oba nga tomisinga nsonga yonna. Poliisi ey'Emityana kyokera poliisi yonna operatinga countrywide era ey'Emityana kyekola n'eyewalala kyekola era ebiragiro byefuna n'abalala poliisi okuva mu bitundu ebirala nabo byebiragiro byebimu bye bafuna. Kakati olunaku olwaleero bukedde ku makya nga omukyala Honorable Nalubega Fausta Bitano ategese olukuŋŋaana lwe era abadde ateekateeka okusisinkana abamu ku bawagizi be mikwano gye n'abantu be mu district y'Emityana gyagenda okuba nga akiikirira kubanga nkugambye yajjayo dda n'empapula nomination forms ez'okwegwanyiza ekifo eky'omubaka akiikirira Mityana District omukyala era ekifo ekyo nga kirimu Honorable Joyce Baagala. Abamu ku balala abeegwanyiza ekifo kino kuliko Nabbosa aba Prose Mukisa abangi gwe mumanyi nga Nabbosa omukyalo naye yeegwanyiza ekifo kino ku kaadi era yeemu yeegwanyiza kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Omukyalo ono Nalubega Fausta Bitano naye yeegwanyiza kaadi ya NUP ku kifo kino. Joyce Baagala ntwatwa yalina kaadi eyo wetwogerera wabula nga ebyogerwa simanyi waba n'agimuddiza oba omu ku bano yanaakwata kaadi. Kakati ate ku sayidi ya NRM minisita ow'ensonga z'ettaka Honorable Judith Nabakooba oyo yali mu kujja abeere ng'avuganya oyo yenna ekibiina ekya National Unity Platform gwe kinaaba kiwadde kaadi era ndowooza nkakasanga ku bana abasatu kwe kuli ajja okubeera ne kaadi okuli Nalubega Fausta Bitano newankubadde nga polls ezisinga obungi ze tuzetutegeka ziraga nti Fausta Bitano oba oliawo abadde atera okuleebya ababiri bali abalala baali nabo kuba nkugambye kuliko ye Fausta Bitano Nalubega foot soldier kuliko Prose Mukisa abangi gwe mumanyi nga Nabbosa kuliko ne Joyce Baagala. Tubadde tutera okutegeka polls mu mukutu gwaffe guno era nja kusaba gwe agoberera omukutu guno jaggendayo waliwo ne poll endala gye twataddeyo ojagenda olonde ebyo kwe tusinzira ne tujja ne tukugamba ani ali waggulu ani aleebya okusinzira ku ebyo bye muba mulonze. Kakati amawulire agava Emityana agalaga nti poliisi erinnye mu lukuŋŋaana lwabadde yategese okulaba ng'asisinkana abamu ku bantu be abasangibwa mu kitundu eky'Emityana ate era kyagenda okubeera ng'akiikirira. Kansije ne updates ezisingako kaawo engenda contactinga muganda nga ali ku ground ajja kubanga ate ampa ebinaba biddiridde oba banaamala ne bamuleka n'akola olukuŋŋaana lwe oba bagenda kusigala balulemeseza naye nga gano gaakagwawo ssaawa eno yennyini era njagadde nga kuwe briefly then oluvannyuma nzije nkuwe details we bali kubanga okyagoberera kansije tuliziganye mu updates eziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.